Kwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde nnyo fiiriddwa olwazza n'okusomoozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina Honorable John Ken Lukyamuzi yali mukiisa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'akiikirira abantu ba Lubaga ey'omu Maserengeta ye pulezidenti w'ekibiina ki Conservative Party CP. Tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike program Honorable tukwaniriza nnyo nange bwe ntyo sabusooka obuze ku bantu balamusiza nnyo mwebale okuba nti mwetegese okutuwuliriza ebigambo ebyokya bye tulowooza nti bijja kubaako kyebyongera ku mutindo gw'ebyobufuzi mu ggwanga. Obulamu bugamba butya Honorable n'embeera y'ebyobufuzi ogiraba otya mu Uganda so far? Ebyobufuzi tebiyimiridde bulungi n'akamu. Oli bwagamba nti biyimiridde bulungi aba kulimbi kubanga eggwanga lyonna lye bayita eggwanga eririmu democracy singa palamenti eba teteredde omanya nti waliwo ekikyamu era obusambatuko mu mawanga mangi buva ku butaterera kwa palamenti zaayo. Mu 1966 walaba Obote bwe yalaba nga afunye problem challenge ekibiina kye kimuwadde challenge ate ne bamemba ba palamenti baagala mujjako obukulembeze ekiteeso kimaze okuluma ekya impeachment kiyakola kwe kujja lumu n'agamba palamenti gitegeeza nti constitution ebaddewo tekyaliwo empya mugisange mu busanduuke bwammwe ekyaddirira kyali kirungi. Okuva olwo eggwanga teritereeranga bulungi naguno gujwa wali mwaka nkaga mu mukaaga palamenti yagisatulula ne constitution n'agijjawo yaliwo palamenti yagisatulula yagirekawo naye ng'ate omulamwa gwa palamenti lyeteeka ekkulu erifuga eggwanga kasi basawo etteeka eddala abantu lye batategeera obusambatuko ne butandika. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'adduka mu ggwanga abakulembeze ab'ensikirano n'abajjawo n'alangirira mu 1969 one party system Ben Kiwanuka atadde mu makomera aba Abu Mayanja ensi netandika okubutatambula bulungi. Amini si kwe kuwalirizibwa okujja n'amujjako mu 1971 n'olwekyo bwembuzze embeera y'ennyina obulungi etandikira ku palamenti y'eggwanga amateeka agayisibwa gatya obutebenkevu bw'eggwanga bwe butandikira singa palamenti eba nteefu tekigenda mu maaso. Kakati bwe twogerera waliwo obuzibu bunene nnyo simanyi oba mubulaba mu ggwanga. Yes. Ebiragiro ebiweebwa ani abiwa sijja kwogera abiwa ebigenda maaso n'okukolebwa nange sibansena naye ebiragiro ebyo bivaawa. Ebiragiro byonna ebiweebwa biteekwa okuba nga birina sitampu ya palamenti yebikakasa nti ge mateeka. Teri kiragiro kyonna kisaanye kutandika kukola ng'etteeka nga tekirina sitampu ya palamenti y'eggwanga. Article 79 ya ssemateeka bw'egamba nti buli kimu ekiragiro ekikolebwa ekiweebwa kirina ate era omukulembeze gwe tumanyi yakalondebwa mu ggwanga muno ye pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Naye yennyini tasobola kukeera nkya nawa biragiro nga tabisiza mu palamenti. Palamenti yemala obiwa legitimacy okubikakasa obwebale ne bifuuka amateeka. Basobola n'okuwakanya biiru eyo n'etafuuka tteeka. Ye demokrasi aliwo ateekeddwa okubeera mu mawanga agali mu demokrasi. Naye kati we tulaba nga operation waliwo ebikolebwa juzi waliwo omukutu gwa Mawulire gwe baalumbye emikutu kumpi 2 naye oluvannyuma nalabye minisita wa byamawulire mu ggwanga Honorable Kasule Lumumba ng'agamba nti President mu statement ye yagamba nti nze byonna ebyakoleddwa nze nabikoze era wakwogerako eri eggwanga ku lunaku olw'omukaaga nga nnya. Tolaba kaakati omutawaana ogwo olw'okuba nti President Museveni kyamuyitiriddeko ng'awulira aswala omuntu atali ye okugamba nti established media agigaddewo nga mulimu ebitongole ebiwera nga 6 nga yawulidde ng'aswala kwe kugezaako
okwesaawo yennyini nti alina kyeyakoze ku kiragiro ekyo. Ekyo ndowooza kyekisookedde ddala okukakasa abantu nti obuyinza obutuufu bulina okubaako we buva. Muntakera bukeezi nti oba alina oluganda n'omuntu alina obuyinza nti akole kyayagala. No, awo tuba tudda mabega. Kati omukyala Matembe Miriam, mukyala mukulu n'ekitiibwa kye former minister Mulamba, omukwata otya yakubye omulanga mu kkooti n'akaaba amaziga. Nga naye mu bantu bonna abandibadde balajana yandibadde Matembe engeri gyakwatibwamu n'akabaga amaziga. Owekitiibwa Elias Lukwago, meya abadde meya wa Kampala, Lord Mayor, amaze emyaka 15 nga ye Lord Mayor w'ekibuga ekikulu mu Uganda. Atuweesezza ekitiibwa ebweru wa Uganda, n'abeera mu seminars, conferences, n'ayogera nga olabira ddala nti aweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa. Ngeri gy'omukwatamu n'omutulugunya n'omukola ebintu ebyambyone n'omugyamu n'empale n'asigala obukunya. Ekyo kinyonyola otya mu ggwanga eryayita mu buzibu ebiyitirivu. Ate bw'omala obikola n'obiteeka ku mikutu emigatta abantu. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu biseera ebizibu bwe biti yasobodde okubaako kyayogera. Twagala okwebaza Omulangira Dr. Kakungulu, Omulangira w'Ekibuli, yasobodde okubaako kyayogera. Twagala okwebaza Bishop wa Church of Uganda Emityana, naye yabadde yayogedde bulungi nnyo ng'alina kyayagamba ku mbeera eriwo kaakati. Ku biseera bino ebikalu bw'ennyo bw'obanga oli mwegendereza osobola okuba ku kyoyogera ne bw'baba bakusise busisi ku kifuba naye nga tosirise na mazima ago. Abantu eddoboozi lyo ne liwulikika. Ssemateeka waffe ndowooza omumanyi bulungi, page number 1 aliko ekigambo kye bayita preamble, ennyanjula. Nga tannaba kwogera byayisibwa byonna agamba nti okusinziira ku bizibu bye tuyiseemu nga bijjuddemu n'okuyiwa omusaayi gw'abantu, kikafuuwe okuddayo okulaba ssagaliko eribonyabonya abantu ba bulijjo ne babulwa emirembe. Eyo statement yali amaanyi nnyo era ekyali amaanyi. Eyo nnyanjula ya Ssemateeka waffe. Never in the history of this country titusaanye kudda mu dduka bwe tulaba alingalinga alabika ng'akomawo naye tukola tutya okumukomya. Ndowooza buli omu aba alina okulima olubimbi lwe. Ekyalenje nnene nnyo. Kyogamba twolekedde akaseera akazibu okukomya ebiriwo byonna tuleke butaddayo mu gyenkaaga. Akaseera twolekedde kazibu. Ebintu eby'amaanyi nga kati omuntu n'asalawo nti azimbe ebizimbe ku mwala gw'e Nakivubo. Nga mu ggwanga mulimu parliament, bamemba ba parliament ne speaker ne basirika obusirisi. Naye ate nga council y'ekibuga Kampala ye yamuwa olukusa zimba. Ne president n'asirika obusirisi. Council eya Kampala eri subordinate terina buyinza mu constitution. No. Article 79 clause 1 eya Ssemateeka eragaanya alina obuyinza, which is parliament. Point gye njagala okumerusa egamba nti kyewuunyisa nnyo okulaba nti highest assembly mu ggwanga yasirika obusirisi. Amu Kigundu ne President Museveni ne bagenda mu maaso okukola kye baagala. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu kusinziira ku climate ey'eggwanga, ensozi omusanvu ze tulina wano mu Kampala ozimanyi? Namirembe nyingi musanvu. Enkuba bw'etonnya zonna ne zireeta amazzi wamu mu Nakivubo Chano eyo neefuuka omugga. Kati tekyabalwanga Chano, mugga gwennyini. Tegukyabalwanga mwana. Gulinga mugga kubanga amazzi gali olwa regularity ekolebwa. Gaakolawo akabubi akalinga sementi ng'amazzi sigasobola kugenda wansi mu ttaka. Ndoza okutegedde. Akabubi ako kalinga akabubi kakwata amazzi ago nga tigasobola kukka wansi nga bw'olaba ennyanja eyo.
So amazzi ago mu bungi bwago galina impact environmentally gye gakola ku mbeera y'amazzi gonna mu Lake Victoria ne River Nile. Yes, kati obuzibu era weebale kumpa mukisa okubaako kyenjogera nga environmentalist. Amazzi ago singa gagenda mu Lake Victoria ne gaserengeta mu ne River Nile, amaanyi gaago ge gakola ebiriro, waterfalls, ebivaamu amasannyalaze aga hydroelectricity. Amazzi ago singa gaseeyeeya nga gali ddate nga makyafu, dead waters don't flow. Amazzi gye gakomya okufa, gye gakomya okugwamu amaanyi. Kati olw'obugayavu bwaffe ne tuba nti tetulina kye twakolawo okukolawo environmental impact assessment kwe tunaasinziira okulaba oba ebizimbe ebyo byandibadde bizimbibwa ku mazzi. Singa amazzi ago gafa, kitegeeza obuwuka buli obusupplying oxygen buba bufudde. Bwe bufa gongera kuzitowa nga n'okukola ebiriro tegakyasobola. Kitegeeza amazzi amalamu ge gatasobola okutambula. Webale nnyo, living waters. Mu mazzi mulimu amazzi amafu, mubeeramu amazzi amafu n'amalamu. Era obulamu bw'amazzi bukuumibwa obubuka obwo obuli in charge of oxygen natural flow. Kati ffe tulowooza nti kya nnaku nnyo era njagala okuba omulanga nga ngukubanga eyaliko shadow minister wa water and environment, ngeyaliko chairman wa natural resources committee mu parliament, ngeyaliko vice president wa Global International ekibiina ky'ensi yonna ekyaba MPs kirwanira obutonde bw'ensi, nge eyafuna n'ekirabo ekya East and Central Africa Environmental Leadership Award. Nkuba omulanga eri parliament ye-12 nti tikirireeti tikinayita nnyo okubaako kye bakola okulaba nti bataasa amazzi ago mwe tujja obugagga bwaffe obw'amasannyalaze. Lake Florida mu America ogiwulira yalina amaanyi mangi nnyo, yasaanawo olwa excessive depletion. Ne Nile amaanyi mwe tujja ebiriro ebikola amasannyalaze esobola okunafuwa funa. Njagala President Museveni akitegeere nti nno okwenyumiriza kwaffe mu butonde bw'ensi tusaanye tukuliraanye nnyo amazzi, obutafaananako oil ajja okuggwawo enkya, kubanga bwe tutandika extraction atuuka waggwawo. Bwe tuba tukuumye obutonde bwaffe obulungi ne tuprotectinga environment, ne tuprotectinga ebisolo, ne tuprotectinga ebinyonyi, tusobola bulungi nnyo okutaasa obulambuzi obuvaamu ssente era kwe tuyimiridde nnyo mu ssente z'ebweru. Oil extraction can expire, naye environmental waters don't. So kikulu nnyo okulaba nti tukuuma obutonde, kuba kaakati president empulira buli kiseera ng'agamba ayagala kukola standard gauge railway. Standard gauge railway ogenda gibeezinga ku ki? Ku mafuta? Ku mafuta? Standard gauge railway esobola okukola very cheaply on the basis of electricity, hydroelectricity. Amasannyalaze ag'oku mazzi. So kitegeeza n'amasannyalaze gakolebwa amazzi amalamu. Kiki eggwanga lino eriyitibwa Uganda kye likoze nga lyetegekera okuzimba standard gauge railway, kiki kye tukozeewo okuprotectinga ebiyimirizaawo amasannyalaze? Uganda mu 1990s yalina obwagagavu bw'ebiri bwa entobazi nga buli eyo mu 23%. Obwagagavu bw'entobazi? Yes, mu Uganda yonna. Kati tulina almost 80% only.
Uganda mu 1990s yalina obwagagavu bw'ebibira obusukka mu 20%. Katuli eyo mu 8.5% only. 8.5%. So eyo challenge nene nnyo gyendaze era gyenkyalaga nti twetaaga nnyo gavumenti eyimukiremu okulaba nti ekuuma obutonde bw'ensi obuvaamu amaanyi ago ag'okutukolera amasanyalaze. So mu bufunzi amazzi amalamu ge gakola amasanyalaze. Amazzi amalamu ge gakola amasanyalaze. Singa gafa ebiriro biggwamu amaanyi ate olwo turbine zinakuba bbanga. So amazzi kya bugagga ddala. Yes, ndese ebyokulabirako ebyo bitegeeze nti eggwanga okutambula environmentally politically tuteekwa buteekwa okumanya priorities we ziteekwa okugwa. Kati ndaba ne mu eggwanga gye liraga sigitegeera. Kakati right now abantu baffe babagobaganya okuva mu South Africa. Eyo challenge nene lyaloga okuba omulanga eri president waffe atufuga nti yeebale nnyo okukkiriza okuwaayo ennyonyi. Bannayuganda baba bakomyewo. Naye bangi bakomawo nga bali mu miranga. Abamu bafudde, abamu ebintu byabwe byonna bisigadde ebweru, babagobaganya. Gavumenti yandibaddewo eteekawo ku kafandi okuyambako abantu abo. Kubanga tulina foreign reserve. Sikyo? Tulina sente enkusika entereke. Tulina obeera nazo. Abantu abo abateeyagalidde kuvaayo gye bali ng'ate babadde nabo bawaniridde ebyenfuna byaffe baweereza sente wano. Nkuba omulanga nga John Ken Kyamuzi nti gavumenti ya Uganda esaana ebadduukirire ebayambeko ku biseera bino ebizibu bye bayingiriddemu. Era mu ngeri y'emu Paalamenti ye 12 esaana eveeyo ekyekinge engeri abantu abaddukira mu Uganda boyita ba refugees gye bafuna authority okuyingira wano. Uganda si ye ggwanga lyokka erisobola okuddukirwamu. Lwaki Uganda esinza okubeeramu abanoonyi b'obubudamu mu Africa? Oba tulina ekisa kingi ffe wano. Ate oyinza okwogera ku byekisa nga ekonome yaffe yeyongera kuziŋŋama. Kati abasinga obungi ab'ebweru sibakyayagala kutuwola. Sente tuzeewola mu banka za wano. Kakati omuntu wa bulijjo akompiitinge ne gavumenti nga ffenna tuwola wamu. Kiba tekijja. Era mu ngeri y'emu gavumenti eno eteekwa okubeera realistic. Egamba nti yeewola sente wano. Bwe yeewola sente wano ogendanga tokota manager nti nedda z'obadde ogenda okutuwa mu sente za Uganda tuzaagala mu dollars. Kyo kiba kitegeeza nti interest rates zirinnya waggulu. So ebyenfuna byaffe si birungi. Mbadde njagala Paalamenti ne 12 etunule nnyo mu scenario y'abantu ba bulijjo engeri gye babeerawo. Era ndowooza next time bw'onooba ng'osobodde tujja kubanga twongera okulondoola ebintu Paalamenti ye 12 byesobola okuyitamu okuzza embeera mu nteeko. Paalamenti erina weesobola okuyita. Yeah, of course. Ate olondoola bulondoozi nga tomanya kigenda kuvaamu ku kyolondoola. Yabanga esibwamu olugaayo nnyo ennaku zino okusingaku Paalamenti zammwe. Anti twagala ogizaamu amaanyi babeeko kye bakola. Bave ku ebyo ebyokugulwagulwanga akabalagala buli kiseera. Bakolere eggwanga n'abantu ba bulijjo. Kakati sooka otunuulira emisolo gye baagerese. Emisolo gyagerekeddwa mu bajeti eno ya 26-27 simanyi sente zigenda kuva. Ne bajeti yokka nene. Ebintu bye tujjamu sente nga bya exports bitono nnyo ku ebyo ebivaamu sente ku ebyo ebijja ne tubigula. Imports zesinza amaanyi. Exports ntono nnyo zeeyongerako endeera. Tiwaliiwo ntegeka nnuŋŋamu yakoleddwa gavumenti ya wano esobola okutumbula exports twongere enfuna yaffe mu sente ziva ebweru. Teriiwo. Yes.
ekyo kyandibadde abantu abalondebwa okutukiikira mu palamenti ye12 bakiteekako nnyo essira. Ebiri e Kenya obiwulira, abantu b'e Kenya nabo beesulamu eddalu ne bagamba no, enough is enough. Abavubuka ne beediima bateekawo okwekalakaasa okukyagenda mu maaso buli mwaka olw'okuwakanya ssente eziyitiridde mu misolo. Kuba bw'obeera munnansi nawe weetaaga okubeerako n'eddembe lyo, naye emisolo ne gibanga giyingira mu buli kyofuna. Oba oli mu bbanga nga kookulawo konna kagenda mu musolo, tokiraba, tonaze ofisa. Kati Honorable Ken, oyongera otulambulira ku nsonga eno. Bantu bangi balabye Honorable Miriam Matembe ng'akaabira mu kkooti. Before wasooka omukwata, General Muhoozi yawandiika ku mukutu gwe ng'agamba nti nze muyina, yaliddwa mu kkooti n'aweebwa beyiro. Lukwago tanaba kuweebwa beyiro, Dr. Besigye akyaliyo n'ebirala n'ebirala. Munnabyabufuzi ku level ya Matembe ng'asobola okugenda mu kkooti n'akaaba amaziga ng'ago. Kiwa message ki ono omwana abadde ayagala oyingira ebyobufuzi n'okutandika okulondoola eggwanga ly'enkulembera abagikulemberamu gye bali kulemberamu? First of all, kiswaziza gavumenti eno okulaba nti eyali minisita waayo yasobodde okuba omulanga mu kkooti. It is a shame of the highest magnitude nga n'ebimukwasizza tebiri mu nsonga. Kyayogerera bubi ku Uganda ebweru. Kiki ekyo kyayogerera obubi? Gy'emisango gye bamuvunaanye. Awulidde. Yasiga obukyayi. N'emisango egivunaanibwa Oweekitiibwa Lukwago, nze njogera nga looya sigirabamu n'akamu bulungi. Kubanga miss prison of treason. Oyo kisobola ogivunaana omuntu yenna atali looya. Naye bw'abanga looya etteeka ly'okwolereza omuntu omulala limuwa ebbeetu okumanya ekyama ky'omuntu gwawolereza. Ate baba yakimanya before ngono tebanamukwata. Lwaki kimuteekako nti akimanya before? Olina evidence. Ate ngamba baba bonga balina evidence nti yakimanya before. Ate ngamba oba onondoolako kinga individual. Sibaako na byange byensirikira. Ekitegeeza obeera omenya amateeka abamenya amateeka okulondoola. Yes, kubanga ye lawyer ali supposed okumanya reality ye ekigambibwa nti kyazzibwa ng'omusango. Naye ate tali supposed kugenda ng'akiralaasa. Ng'era omusawo medical doctor bw'amanya nti ono alina obulwadde bwa kansa, tateekeddwa genda kulalaasa mulwadde oyo nti ono alina obulwadde bwa kansa bwe buti. Oba alina ekirwadde bwe kize namukebera biki tali supposed kikola. So n'ogwo omusango ogwa Lukwago first of all gusobola n'okugwera mu magistrates court. Naye kati abantu baffe wano solowooza nti baagala gukomaawo, baagala guweza mulooza mu high court. Bamumye ne beyiro nanti. Tugenda kuddamu mu kooti okubeerayo nga 7. Naye nga mulwadde n'abasawo ab'emulago oba tubeebaza bayogedde amazima nti obulwadde bwe buli serious, sinakindi bwandibadde bwetaaga extra treatment ebweru wa Uganda. Yes. Naye nga ne munnamateeka ow'e Kenya bamuzzaayo Martha Karua. Ate nga Uganda government yamuwa certificate emukkiriza okwoleza. Naye agamba nti bamuwa certificate ya kuwolereza Dr. Besigye na Ajo Bedi. Yes. Bwe babanga tibaali tebaagala ajje mu kkooti eno yali asobola okujjayo nga spectator ng'omuntu wa bulijjo nga tazze kuwoza. Era agamba ko olwo bamuzzaayo yali azzenga muntu wa bulijjo. Kuwa sympathy eri Lukwago. Yes. Ensonga eyamuzizaayo naye eswaza eggwanga kubanga president wa Uganda buli kiseera ayogera ku East African Federation. Kati federation prospects zaayo ziri luddawa okusinziira ku ekyo ekyakolwa. Ekyo kyakola kiba kina bamuteekako she's a person and grata tyetaagibwa mu ggwanga mulabe. Kakati ng'omaze okukola pronouncement ye ate ayinza okulowooza nti anakkirizibwa okujja okuwolereza Besigye.
is a problem enene eyatuswaziza ebweru internationally etasobola kunnyonnyorwa. Bwe kibanga senior council Martha Karua owa Lukwago ne council w'omulala council Lukwago owa senior council Martha Karua owa Dr. Besigye ne council w'omulala sirera senior council Elias Lukwago nga baganiddwa okuyingira oba ono asibiddwa oli agandiddwa okuyingira. Essuubi ly'obwenkanya eri Dr. Besigye Obedi Lutale libeera ludda wa? And Uganda government bakitadde ku minzaani. Dr. Besigye yayogedde ng'agamba nti ye talina kkubo ddala lyonna ba lawyers be constitution emuwa obuyinza okulonda lawyer gwakiririzaamu. Keekole pronouncement ku misaction eyo yakoleddwa. Ey'okuzaayo oli? N'ey'okukwata ono. Exactly. Kati omusango guba gunaagenda mu maaso nga bano oli bamuganya. Tulindiridde kye banaddamu nga 7 omwezi guno. Ne gwe nga lawyer keesi ogiraba otya? Eriwa? Eya Dr. Besigye okusingira ddala. Oba n'eya Lukwago. Sagala kubeera sub judice. Naye first of all omusango gwa Besigye emisango gye baali bamuvunaana okumujja e Kenya baagisazaamu. Egy'okumujja e Kenya? Yeah. Bwe baali baagala singa baali baagala okuyita mu makubo amatuufu baali balina okusooka okugenda mu kooti y'e Kenya nga tannaba kumuyita fugitive. Kooti y'e Kenya fugitive yaliwa yadduka amateeka nti oba adduse mu ggwanga lyanoonyezebwa. Okitegedde kooti nemala okuwuliriza omusango ogwo naye engeri gye bamukwatamu yali kidnap. Bawamba muwambe ate bamala omuwambe eno bwe bamutuuse eno ne bamagala bamwezese mu military court. Military court ye nga civilian kati waliwo ensonga yali emutwala mu civilian court. Military court. Mu military court. Tegeza yali anagenda mu court z'abantu ba bulijjo. Yes. Ne bapatikawo ekisango mu criminal law. Area ya criminal law eri very sensitive. Olwo kye bayita a preliminary level. Nti bakuvunaana nti oba wabbye mu maaso g'omulamuzi wateekwa okubeerawo obujulizi obusooka obulaga nti wabbye kino mu maaso g'omulamuzi. Era singa kibula preliminary level you have no case to answer. Omulamuzi asobola okugoba application yo. Kati kuono ku kya Dr. Besigye tekiriiwo. Kyandibadde wekiri kubanga bamaze kumpi emyaka 2 nga preliminary level teri justified. Au mweyo koyo ground basobola okugoberawo case. Yes. Buli kiseera nga evidence terabika. Kakati bafulumiza nebaza baloya ba Dr. Besigye. Bafulumiza omusango gwonna ogufaanana bwe gutyo guba gwansi yonna sikyo? Nga ne boogera mu Zimbabwe basobola okuvunaanako bwe guba nga mutuufu. Baloya ba Dr. Besigye bafulumiza affidavits 3 nga mulimu enkulu ey'omuzungu oyo gwe bagamba. Muzungu yagamba nti meeting yali taking a place mu apartment ye. Abasajja bana ne bayingira muzungu n'adduka tiyadda. Ate eyadduka ye chief gondi witness. Kati kikya what evidence? Eyadduka ye chief. Mwaba mawulire mwina kye bayita fair comment. Sobola ogamba nti Ken bamuwa sente $5 million azimba akasomero ka primary k'abaana. Naye twatuuse wali nga byonna mpagizi yakozesa tulabona ttaffaali nali. Esente ze bamuwa ziri ludda. Yaziteekawa. Kakati gwe awandiise oyinza noga nti sente ezo zirabika ng'ezabbibwa obubbibwa. Eyo fair comment. Bayinza okuba nga bayogera ku by'entalo ku byaki naye kiki ekyoyina evidence ki gyoyina gy'osobola okoncludinga nayo nti bakola kino. Kati kino ekyo kitegedde. Ekyo kitegedde kino ekyokubeera mu kooti kati emyaka 2 nga tewali kireetebwa nga kyankukunala. Kitegeeza ki eri oludda oluwaabi? Kibunafu bunene nnyo.
Justice denied is justice delayed. Justice delayed is justice denied. Okiraba? Kati kyokulwawo bulu kyokka. Omusango gwa Dr. Besigye gukwasa n'ensonyi. Gukwasa ensonyi. Kakati baagala abamalemu amaanyi abalooya ba Besigye. Babenga bamutadde mu ccupa. Ekitajja kusoboka. Naffe abawagira Dr. Besigye tuli beetegefu ogenda mu maaso nga twogera amazima agandi badde gakolebwa. So singa ndowooza baali batambulira ku bujulizi obuliwo n'ebirala kyandibadde nga at least bawadde ensala yaabwe obanga banatutuka ku hearing yandibadde yatandika dda nitenda batandika kati ate yatandise kati bakutaba kati Oweekitiibwa Lukwago bwe yakola press conference nti agenda kusavinga mutabani wa president siawo wava ensasage wava ensasage nga ne summons olitana zifuna Lukwago ne bamukwata gye bamukwatamu kati njagala tumalirize n'ensonga ya parliament ekifo kya lead of opposition waliwo ebbago ly'etteeka omubaka ayitibwa Dennis Namara yasabye parliament emuwummula ateeketeeke ebbago ly'etteeka mu Administration of Parliament Act parliament enfuga entambula gy'erina okutambulamu naye okusingira ddala yeesibye nnyo ku nondebwa ya lead of opposition commissioner abakulira obukiiko n'ebirala mu parliament wali mu ya mwenda naye 10 ey'omwenda ey'omusanvu n'ey'omukaaga wali mu y'omukaaga ey'omusanvu naye bangamba mu parliament y'omukaaga mwali abasajja nga Ken Lukyamuzi bw'ava Kazindaalo oli n'akakwata the strongest parliament mwada opposition baali bati naye nga ne government yennyini ebatya ekatugenda kukiyisaawa ekyo kakati kuyiswe ne ya Namara Dennis Namara Dennis Namara simanyi lwaki akemebwa okuleeta ekintu ekitagenda muyamba kiba tekigenda muyamba. First of all njagala okwamagezi agali public opposition ng'ekulemberwa Oweekitiibwa Ssenyonyi yekolemu omulimu bakole obusemina bwabwe obutonotono baliikirize stand yaabwe ne constitution preliminary level ya emotion of intent to move a private members bill beteke bakikubira wenyewe constitutionally bajikuba batya teke article 82 A eyogera kifo kya leader of opposition article 82 A gena masonga bwenjinoonyako wano tenga jiro gena masonga bwenjinoonya wano bamu etteeka lye bayita Administration of Parliament Act we bagambira nti leader opposition me asobola okwebuuza ku bannabalala ba opposition ekigambo me mu constitutional law kiri very important. I have expertise in legislative drafting. Nolwekyo ekigambo me okyogeza ekyo nga mu ngeri gy'oyagalamu kiyinza okukaluubirira. President wa Uganda nga bw'alondebwa mu kalulu akawamu ennonda gy'alondebwamu eyawukanako n'eya leader opposition naye esamalire eba yeemu n'oyo engeri leader opposition gy'ajja naye amala kulondebwa. Tiwaliwo nsonga yonna gy'oyinza kugamba nti ababaka ba palamenti bonna abatali ba NRM bonna abali mu palamenti nti bakubeko akalulu omuntu ono afuga opposition. Lwansonga nti tuli mu kiti kya Westminster model of parliamentary democracy where the existing liberties bw'ozijjawo oba mu kintu kirala. Kati kino kiba kijjawo liberty. Yes, liberty yabo abalondeddwa nga be basinze bannaabwe. Kiba kijjawo ekya Namara.
awo obanga n'ekigambo opposition okikozesa optionally oyinza n'obutakikozesa era enkola eyo efaananirako ddala n'eri kati ekigali n'ekigali kiri bwe kityo kigali gavumenti party yekkaanya ku muntu anaabeera leader opposition e Rwanda kati bano kyebagala okuleeta wano kati bano baba bagala kuleeta embeera efaanana etyo totally kiri unconstitutional kujjako nga constitution ekyusibwa bagamba ebibiina by'opposition byerondemu tekiina we kijjira kubanga ono Ssenyonyi okumuteekaawo waali nabali ab'ebibiina ebirala baali baagala babeere owa Ssenyonyi waali ne batabeera katonda bokeni no, this is very important kankiddemu emergency ya Ssenyonyi okubeera leader opposition is not by accident no yali timed yali Ssenyonyi okubeeraawo taliwo by accident leader opposition aliwo kakati taliwo by accident yajja ng'ayita mu competitive election waliwo n'abeebiina nga UPC DP FDC abaali agadde babeere Ssenyonyi kyali naye tebasobola kubeera olw'akalulu kati bw'okola ekyo kye baagala okukola eba double jeopardy double jeopardy mu mateeka kakati independent so in other words constitutionally tuli mu Westminster model of parliamentary democracy bw'okola ekyo bw'oba oyagala okukola ekyo namala kyajja you have to reorganize the constitution again okukola amendment mu constitution yes as per the present dictates of the constitution what Namara is pursuing is not doable kati obadde ongamba article eteekawo office eyo eri article ki 82A capital A si small a wakati ondaba 82 speaker and deputy speaker of parliament again amaaso eri maaso oh 7 ogirabi eri maaso 82 A ngeyogera ku ndaba speaker bodo oli mu nkadde amendment yakolebwa mu 2005 eno ndi mu ya 95 okay owa independent abalina ekibiina kyonna mu parliament owa independent ali independent alina ekkowe ly'ekibiina erya independence by being called independent baptizes him as an alternative to a political party. Waliwo ayangambye nti kanziremu oli bw'ayitibwa nti ali independent eryekko eribanga ekibiina kati gwe tolina right kumusa oyagala abeera awo aba Newton asigala nga bw'ali bwe baba nga aba opposition bampuliriza programu yo banagiwuliriza ndowooza batandikiraawo independent candidate is a baptism atuumibwa ow'ekibiina ekyandibadde kiyitibwa independent si kyokitege ekkowe eryo tosobola mubatiza kyoyagala kati waliwo kino ekigambibwa nti mu parliament kyeŋŋamba tosobola mugamba nti naye alonde bowe baagala tekisoboloka kubanga ekkowe eryo lyamuweebwako baptism abamulonda oba olina kudda mu bamulonda bakkirize bali abantu mu constituency yes bamulonda nga independent debate will be very interesting kati ate waliwo ekigambibwa nti honorable Ken nti omuntu waba wa independent ekisooka bwagenda mu constituency aba avuganya n'owa NRM n'ebibiina ebirala yes nga independent yes naye bwe babeera mu parliament eri abeera
wa opposition kubanga yavuganya wa NRM bw'oyimirira nti Mr. Speaker sir njagala kuleeta point of order oba point of procedure. I am so and so from I am an independent candidate. I mean parliamentarian from Luwero. So independent aba na kibiina. So crux of the matter gyolese eri very important eri ba member of opposition bwe babanga ddala batekinze trouble to understand what we are talking about. Abo bokka basobola okukyusa baptism ticket ya independence beba kulonda. Nobody else ngovuddeyo bamaze okulonda alina right akukyusa status. Taliwo. Ongamba amendment. Are we together? Tuli fenna. Parliament nga otuse mu parliament nga independent. Teriteeka lisobola okukolebwa likukyusa status yo. Era osigala ng'oli independent. Okujjako abaakulonda nga bwe bakikoze. Mu constituency so the fact nti Ssenyonyi kyeyafuuka nga leader wa opposition twasobola kifuna nga oyita mu kibiina kyo tosobola kifunira ate okigwabingire mu parliament. Tekisoboka. It's a very important point. Amendment ene yobas so in other words opposition yongamba ya 2.5 kitegeza leader opposition atandika 2 mu parliament gye walimu gye wasookamu yalondebwa atya era yalondebwa kibiina kyasindikanga linnya yatandika n'okulonda okwo okwava ebyava mu kulonda kwa 2006 kyengamba ekibiina ekyasinga baka abangi ku opposition kyasindika erinnya ne bagamba opposition ekibiina ekisinga baka abangi mu opposition kijja kutuula nga kironde. Point yange olabika nga atagitegedde. Status mwogira mu parliament nga independent it is not tenable. Tekyusibwa. Eyo point ngitegedde ya independent. Yes, anti wuliriza nti bwe mwesimbawo ne mulondebwa abantu gwe nga independent gwe nga independent singa musinga omuwendo ababaka abangi era musigala nga mwebalira opposition. Tegedde bulungi. Singa bamemba aba independent basinga omuwendo ogw'opposition bandibadde tikinaba kubeera bandibadde bebalira opposition. Nesibwe kiri kati ekyo nakyo era kati singa ebibiina bisibagana eby'opposition ne bifuna ababaka nga bebamu katugambe nti DPN abakaana NPN abakaana bana ne bafuna abaka 10 6 7 bwe batyo leader opposition yalondebwa automatically okusinzira ku multi party democracy Westminster ebibiina ebibiri bituula ne byeronda biraba basobola kikola. Kati njala tuddeyo wali nti katugambe FDC mu parliament eyo mukaaga gye wali mu katugambe nti yasinga ababaka abangi ku opposition. FDC enatula mu board room negamba nti John Kennedy Lukyamuzi gwe tulonze nga leader opposition esindika erinnya oba ababaka ba parliament abo babatuuza ne bakubaka. Kyebandibadde bagamba bano abagala yenamala Namala Dennis kyeyandibadde nga anonooza tekiri totally irrelevant naye tokireeta mu ngeri gya kireese. Yandibadde agamba nti ekibiina ekireeta leader opposition kyandibadde nga kiraga engeri gye kiyiseemu okulondebwa okw'omuntu oyo naye tesobola kijjako right ku constitutinga leader opposition ku top. So ye point gye yandibadde avuga yeeyo nti mutulage mwamulonda mutya. Mwamulonda mutya awo apa mutuufu si byakugamba nti bonna opposition ebibiina byonna bikuba akalulu birondeko holding an meaning tekibeera na meaning kubanga oluganda olwo lwe baagala okukola lusobola n'okukolebwa nga tewali tteeka eryo. A case in point nti mu parliament y'omwenda
CP alina mbaka omu mu parliament naye aba FDC olw'okulaba nti balaba cooperation ey'amaanyi eriwo wakati wa Ken Lucyamuzi nabo ne beekolamu omulimu laga nti omuntu wa Felop bw'aba taliiwo bemaani ajja kubeerawo ne speaker ng'akimanyi bwe nnyimirira taŋŋaana kwogera nga Loop tokiraba nedda era si tosobola kiteekako tteeka kati etteeka lino balire spiriti y'etteeka yekitta toleese challenge n'engiddamu eya 40-40 ebibiina bibiri bwena musibaganye automatically muyinegera mu discussion musono gabana ebiri kitundu gwe bosookamu nze nziremu ne etteeka ddyo teryetaagisa anti bagamba nti spirit ya cooperation mu multi-party dispensation. Bwe wali mu parliament mwenga opposition mwena ongamba mwali nga kitole bwe kyali anti kati shadow cabinet eyowulira tebeeramu ba kibiina kimu ebeeramu ebyenjawulo ebyopposition ekyo kyokka kikulaga ne wano challenge wanevaawa kubanga Ssenyonya ayita press conference nga alina ba NUP bokka ate n'abamu ne bagaana okugenda challenge wejjira yenkola ya NUP esaanamu okulungamya bagirivising engeri gye baleeta leader waabwe opposition tebasaanye kubbibwako mukisa kulonda leader opposition naye bamulonda batya batulage engeri gye bamulondamu kyekikulu that is all. Nange ndowooza nti bandibadde bamulonda nga bonna bammemba ba parliament aba NUP bonna batudde tebakkaanya naye bagamba bo tebalonda bwe bakibalonda balabula birinnya bwe bakibalonda basobola okuwalirizibwa ne balonda naye nga tibalegenze ku kiteeso kyani Chanamala kiri out of place, irrelevant and unconstitutional. Kitegeeza kitta demokrasia. Era badibeta balungi baba bakikutteko engalo ayinza n'okwetuga. Bwe mwabereranga mu parliament nga ekyo mukikwatako. Mukikuba ne mukiteeka ku ttaka. Aleka si kikubye. Nkyeseewo. Kale toyanza nnyo Honorable Ken. Wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Honorable Ken Lucyamuzi. Tukomye wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala kuume.